Mikwano mwasiibye mutya? Happy New Year. Kati leero tugenda kuyiga nga bwe basala omukono gwa gomesi, just kusala busazi. Kati oba ogenda kusala omukono gwa gomesi oba weetaaga ebipimo bino wammanga, oba weetaaga obuwanvu bw'omukono, opima okuva wano paka bw'oyagala omukono gukole ki? Gukome. Bw'oba oyagala gukoma wano ogukomye. Bw'oba oyagala gukoma wano, kati nze ngenda kukozesa zino ziri 15. Ngenda kukozesa 15. Kati weetaaga n'obugazi 15 zange we zikomye, ngenda opimira obugazi. Kati ate jjukira gomesi omukono guba tegukwata nnyo, guba gulagayamu, era naawe opima okola ki? Olagayisa okusinziira ku ki client ky'abeera ayagala. Kati nze ngenda kukozesa 13. Ozamutwalire 13. Oba oyagala kutayitimuko osobola okukozesa 12. Kozesa 13. Kati katutandike okusala omukono gwa gomesi. Kati nabadde mbalaze nga bwe bapima. Tugenda kukozesa omuntu nga sleeve width obugazi bw'omukono ng'ali 16, ng'obuwanvu bw'omukono guli 10. Kati tugenda sooka tukole starting line yaffe. Eno starting point yaffe. Eno starting line yaffe. Tukuva ku starting line yaffe nga tudda waggulu tusookayo ntulekayo 1.5 ez'eddinda. Zino 1.5 ez'eddinda. Kati okuva wano 1.5 we zikomye, tugenda kwetaaga obuwanvu bw'omukono gwaffe. Obuwanvu bw'omukono guli 10. 10 ogenda kugattako 1.5. Tube nga tulina 11. Tube nga tulina 11.5. Bwe buwanvu bw'omukono. Kati bw'omala awo tugenda gattako ez'amavuunya. Ez'amavuunya zo twetaaga 6.5. Amavuunya ag'omugomesi ago ge bayita pleats, abamu ge bayita gathers, 6.5. Kakati ku distance gye tufunye wano twagala kufuna we tugenda kavingira omukono gwaffe. Kati wano tufunyewo 10.5. Z'ofunye ogenda toolako 2. Kati 10.5 bw'otoolako 2 obeera osigaza 9, ntoddeko 2. Kiba kitegeeza nsigazza 9.5. Then okuba akalayini nga kayitamu, mu Luzungu kye bayita squaring out. Kati wano gundi yaffe bw'egenda otuula kaavu y'omukono. Kansubire mu ntegeera. Kati nga tuddako eno wansi bwe bugazi bw'omukono. Obugazi bw'omukono buli 16. 16 bw'ogabanyamu emirundi 2 ofuna 8. 8 bw'ogattako emu ofuna 9. Then bw'omakinga wano 9. Then kati nga tujja ku layini eno. Layini eno ogenda kukwata guno 9 ng'ofunye wano ogatteko 2. 9 bw'ogattako 2 oba olina 11. Ezo ziri 11. Kati tujoyininge guno 9 ku 11. Kati wano 11 bwe zikomye tugenda kupimawo 4 nga tudde eno munda. Opimawo 4. Kansubire mu nfuna. Kati tugenda kukola ebituyamba okushapinga kaavu yaffe obulungi. Eno tugenda pimayo 2 nga tufuluma. Eno tugenda pimawo 2.5 nga twambuka. Era tujje wano waggulu wano amavuunya we gaakomye tupimewo 2.5. Kati mu kukkirira tugenda pimawo 1. Tupimawo 1. Kati tugenda kuba kaavu esooka egenda kuva wano. Egenda kuva wano ekwate wano. Endala nayo ejje, kuba endala ejje ekwate wano. Endala nayo ejje ekwate wano. Kati awo ng'omukono gwaffe guwedde. Naye eno method olina gikozesa ng'oli mu kutungira baana
obanga oli mutungira abantu bakulu nnyo, abantu abawanvu ennyo, abantu nga banene nnyo. Naye oba oli mutungira bano abantu normal sizes oba ziri gomesi maze nabagambye ez'okupangisa, okozesa eri method gye ntera okukozesa nga tusala gomesi, ya cramming method. Kati gwe guno omukono. Namwe teweerabira okusubscribinga. Osobola n'ogendako mu comment section n'ombuulira ki ky'oyagala kusomesa ekirala ku gomesi. Weebale kulaba.